Enkya ya leero kkooti enkulu ezzeemu okutuula eggaba Community Church okuwulira omusango oguvunaanibwa Christopher Okello agambibwa okusanjaga abaana bana mu kifo ekirabirira abaana Kigaba Early Childhood Development Center. Nga zikunukkiriza okuwera ssaawa 3:30 Okello atuusiddwa wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Wabula emmotoka y'ekitongole ky'amakomera ekika kya drone ng'eno yebadde ereeta Okello eremeredde omugoba waayo n'esaabala abantu ababaddewo okubadde ne bannamawulire. Wano Ronald Mukwana munnamawulire w'omukutu gw'omutimbagano ogumu emmotoka emulinnye n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Wetuuse wali we bagenda omugiramu tugenze okulaba ng'ate etegulukuka omulundi gumu mu maaso ga emabega waayo ng'ekkirira wabaddewo abapoliisi babiri era abantu ne batandika okuleekaana ne babuukayo nekkirira kati abamalulire tubadde wansi wano ffenna nga tustaginze tulinze okufuna ebifaananyi by'omusibe nga bamugya mu mmotoka kati fe abamu ne tudduka nga tudda side ya right then abamu ne badduka nga badda side ya left naye babaddewo bangi kamera zibaddewo nga nnyingi naye kyannaku muganda waffe ye alemereddwa okudduka era emmotoka n'emukwatiriza wakati awo n'emutomera ne muvulungulira mu mipiira. Emmotoka ekoze akabenje kano nayo etwaliddwa ku poliisi. Ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi kkooti etandise ng'eno ebadde ekubirizibwa omulamuzi Alice Kyomuhangi. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya luleese abajulizi abalala okwongera okulumiriza Okello ku musango gw'obutemu. Abaleeteddwa kubaddeko Annette Adong ne Phoebe Namutebi nga bano be baali balabirira abaana. Bano balumiriza Okello nga bwe yajja n'abategeeza nga bw'alina omwana gw'ayagala okuleeta bamumukuumire. Baagezaako okumusaba ebimwogerako n'ategeeza nga ye bw'ali muzira kisa eri omwana ono. Tugamba abeera Buziga. Actually asked him that now you are registering, you have registered the child, we shall need your details for that, for our file. He told me that he was just a sponsor of that child, but the mother will come with his details and her details. Oluvannyuma yasasula ensimbi emitwalo 19.5 ezaamusabibwa era n'agenda. Then he went ahead and told me that he didn't come with cash. So he asked me if he can put it in the mobile money. Sent my phone 195,000. Ekyabamala enviiri ku mutwe kwe kulaba ate omuntu azze okusabira omwana ekifo nga kakkanye ku baana abalala abatirimbula. Looked through the window and I saw him on the child. He was bending. And the child was under him. For me, I thought he was just beating the child. I ran out of the office. According to the time we spent there, I can estimate less than 7 minutes. Buli yagezaako kumwenganga naye ng'ayagala kumufumita kambe. Still fixed another bicycle. Era Phoebe n'akwata akagaali akaali akalala and hit him. That's when now he jumped and wanted to cut Phoebe. Abantu abalala bakuŋŋaana okutaasa embeera ne bavumbiikiriza Okello ne bamukwata. Aliwo omujulizi omulala aleeteddwa ng'ono tayagadde kulaga bwenyi bwe olw'ebyokwerinda bye naye n'ategeeza ng'Okello bwe yajja ng'ayagala okumupangisaako emmotoka nti aliko olugendo gy'alaga era n'amusaba emmotoka agimusanze ekyanja nga bino byonna baabyogerezeganya ku mukutu gwa WhatsApp. Bwe yamusaba ebimukwatako yamuwa paasipooti ye kw'ossa ne driving permit nga byonna byali bya ggwanga lya America. Era ono yamusasula ensimbi emitwalo 38 ng'akozesa mobile money. Bino byonna byaliwo nga 31 omwezi oguwedde. Omulamuzi Alice Kyomuhangi omusango agwongezaayo okutuusa olunaku lw'enkya oluvannyuma lwa Okello okutegeeza kkooti nga bw'ateewulira bulungi.